one of the punishments zentera obulira abakazi bogereye abakazi no bana abafumbo ddala olaba ekisajja bwe kikumanyiira ennyo okizaaliramu omwana atali waakyo abo babonereza nganda banga abayonoona kubanga munange omusajja ekisinga omuluma omuzaalirangamu omwana ataliwe n'alyoka ange kati abakazi temutabaze kiri ekintu kimu ekibonerezo ky'oliwa abaana bo kwe kubawa kibagenda okugeya nga bawulira ekyo kyekibonerezo ky'oliwa abaana ku nsi tewali kintu kisinga kuzitoya mmeeme kuwulira muntu ng'ageya nnyoko ate soba ageya ku taatawo buli woowulira kati ate baba bamugeya bituufu kigenda kwenyikiza emmeeme obulamu bwe bwonna oyinza n'okuba toliiwo so gwe oyinza olowooza oli mu kubonereza musajja naye ng'abaana bwogenda okubonereza obulamu bwabwe bwonna ekintu kino tugerera kivugira ddala ku mboozi eyo eya taata eyakoze DNA nasanga ng'abaana si babe kyeyakoze okutta abaana kibi nnyo but it is too heavy for him omwana emyaka 16 n'omwana 6 mu maka gamazemu emyaka 10 omwana omulenzi oba sibuwe but yagaba mbufu bamazemu emyaka 15 n'omukyala omuntu gw'obadde weesiga eri lyonna lyonna ebbanga 15 years aba mu celebrating a week oh my god it's a month me and boy we are booing kala n'ekimala kiraka ekimenyamu omutima kiri kimu abakyala muyina ekintu kino ng'abaana olwedde omwami badde bamumanyi nga just kukyusa babadde anku bateekewo taata ngomwana yadde tata babadde nga kati ye omukyala yakitegeera nti abaana si ba musajja n'abatwala ewa taata waabwe mu linnya oba anko kati nga anko abadde abalabirira bulungi nga taata bwe yandibadde abalabirira kati nga just kujjawo kibadde ekigambo anko afuuke taata ekitegeeza nti abaana tekigenda bamenya nnyo kati ate taata kimumenya nnyo wakitegeeza nti ndi nanyini baana kati omaze okitegera abaana bange mpa abaana bange kati omaliriza ku nsi osigadde tolina kyolina omwami omulabira ddala nga abadde akuze omukyala ali mu 40 years I mean ogenda kuddamu ozimba amaka omusajja asobola okuzaala ku myaka gyonna gyazadde but it can't be the same ku myaka gyalina okutandika ate pampa and all that like legacy tosobola tandika gibuilding naddala ng'oludde olina gye wali otandiseeko kirumanya okuleka ng'ali decision yo n'ogamba ngenda sooka kola emirimu gyange at 40 years maybe I'll have my first child naye nga gwe weetandikira ebyo obadde obikoleredde kizito nnyo ate ng'abakyala okimanyi oli wano olabasumulula ng'okimanyi omwana omu ku baana abali mu maka goba babiri si ba musajja don't punish abaana bo babitanga oli ku baana bo obonyaabonya kakati singa okera ku makya n'ogenda n'okola DNA no finding out nti abaana si babo abali mu maka okwewala ekkomera okwewala ebikolimu kati now the woman would be yeyandibadde emboozi kati gwe emboozi and you don't deserve to be the emboozi okitegeera nti we okutte ekibi ekyoli gwe ate okyetisse now you are the bad one in the story mumboze eno kati gwe kisiraani gwe kibi gwa deserving ekkomera buli kibi gwa kideservinga yet story yandibadde ku side ya mukyala nti singa wakeera ku makya n'okola DNA yes n'omanya nti abaana si babo n'ogenda mu bekikwatako bannamateeka n'ebigenderako singa kati goli safe kyandibadde kikuluma but singa at least oli safe and actually nga tunagenda mu bintu byonna na biki process ya DNA eyina emitendera gyayo mulimu okusooka okulaba nga okwekengera mu baana mulimu bintu bingi nnyo abakyala tulina betwogera gwenno n'abaana si babo mulimu amaloboozi g'ofuna eyo gye munywera omwenge kakati ensonga ezo ezikuleetera kuba kizibu nnyo okumala gakwata omwana n'omutwala ku DNA si kintu tekiringa nga kutwala mwana ku ice cream waliwo suspicions ezijja kakati wakati nga omaze ofuna suspicions ezo ekiddako nsobola okubeerawo singa kitaninga apu nga baana si bange the moment woteekalayo omukono guno ogenda okuggyako omusaayi gwa siriimu kitegeeza nti oli ready ku result yonna evaayo obategeera toteekayo omukono gugamba nsuubira ndi mulamu obategeera nsuubira ndi mulamu bankebere naye nze ndi mulamu nze ekimanyi ndi mulamu olina okuba nga oli ready okumanya ebiva mu musaayi kakati the moment wokwatira abaana batwale ku DNA olina okuba nga oli ready okumanya singa if it turns up nga si bange wekiba kitetagisa kuzaalayo abalala babiri bokakasa nti babo bakole ki bazaale then get the confidence kati abantu taliko balabanga abaana bo just kuba wali n'abaana bibosobola okukuzanga ati sigwa abazaala naye obanga tonnabeera ready tokikola kireke
Kwani wali obaddewo nga tobakebedde musaayi kireke. Kirake kisigale mu picture nti baana bo wadde doubts zikyaliwo. Kituufu nnyo kyoyogedde. Kisokera ddala bw'obanga okedde ku makya n'ogamba nti yes abaana mbakebeza. Ne bw'obanga ogenda nga tonabagenda bakebeza. Like Simon has said, kyolina oteeka mu mutima nti the kids are innocent. Oba mamange mulalu, oba mudinka, oba muki, nze sigenda nkone ngamba Katonda, I apply for this kind of mother. Nsaba abazadde bange babeere banaku. Tewali yakola application kuzaalibwa muzadde oyo yamuzaala. So as a father bw'oba osazeewo ku makya ogenda genda okebera DNA abaana sooka okimanye byonna ngenda bikola ne bana abaana bali innocent. Kyonna ekinaavaayo. N'ekirala abasajja kye mulina oteekanga mu bwongo anti ebintu bya DNA birina bba mu busungu. Bw'omala okufuna suspicions nti n'abaana si babo, make sure that you even have a person in picture responsible. Kubanga abakazi balalu we mugenda ku DNA n'azuula nti abaana n'ozuula nti abaana si babo, olw'obusungu agenda bajjawo abatwale ate baboneebonereyo. Kakati ogenda kuhatinga emirundi ebiri, abaana b'okuzizza okizudde nti si babo. Ekigenda okulala ekigenda okukulumira ddala kwe kukizuula nti gye bali babonaabona ate nga bali obaagaliza birungi. Kati kitegeeza you need to have a person in picture agenda okuyamba okukakkanya omukazi ono nti abaana wabansiba ne taata waabwe wuuno nze njagala abaana basigale nga baana bange. Awo kati oli mulimu kwogera na taata w'abaana, kati mama abaana abenga akivaamu. Kubanga ona ayagala okukikola okyejjako, ojja kyejjako physical ntogenda kukyejjako ku mutima. Lwasonga abakazi batya nnyo okuswala. Kibula ku bakazi 10 bakwatidde mu loogi, 3 be basobodde okudda mu relationship. N'ekirala nze kyenkubiriza abantu out there. Nze njagala oli ayinza kugamba oyogera tomanyi kyoyogera naye nze njagala oba DNA ebere like libere katala because n'abaana mu basaasire omwana ku 6 years akimanyi Daniel ye kitaawe kati saa zino ate omugamba ono ye taatawo tuleme bikola bintu at our own pace nti bwe tugenda mu ddwaliro biremena balina neze bakola nga nkyali lubuto kati kale twagringe kweno omwana gwe bajjako omusaayi nga naye wooli nga tukyali nga the moment wozaalira omwana nga first immunization gye bamuwa mu ddwaliro bakolerewo DNA wali batukeberera wali bawandiika ebiwandiiko tuleeko n'ebipapula bya DNA tujikole ng'obudde bukyali maama agende ewaaye yamufunisa olubuto ng'obudde bukyali bw'obanga osobola omugumiikiriza mukyala wo nga point eri wetwogedde mutambuza y'ebulamu nti wayinza okuba omukyala ono yafuna olubuto naye nga you contributed to her getting pregnant olw'omusajja omulala nti bw'okikkiriza nti ensobi yali yange oba kyali bwekiti ne bwekiti naye mukyala wange ne mumugumiikiriza I am ready okutaking on family yange bali abalala be bamanyi tebinkwatako eyo yonna decision ebeeraawo from day one the moment wenzaala akaana ako okitegeera nti tuleme kuhatinga taata ohatinza omwana bano abaana baafudde abalala gye bali waliwo nze omwana gwe manyiiko ku graduation we bamugambira nti si kitaawo waliwo oluyimba lwa Kafeero Buladina omwana ku lunaku olw'okwanjula nga ne nnyina yafadda kitaye wamugambira nti sinze kitaawo. Oyo no sikale waliwo omusajja nga mukulu n'enviri zimutuubye ng'alina gy'amanyi nti kika ne bamugamba nti oyo si ye wammwe n'akwata takisi y'abaana n'abazzukulu n'abatwala ku kika. It is very sad abakazi kye tukola tekiriyo nnyo lowooza nnyo ku baana bo bawuli omusajja alina kyakkoze ekikulumu ennyo ate tuinvolvinga abantu tuinvolvinga church members baseeka abawoowa family members abakuze abategeera tuleme kino kintu kiri heavy nnyo I can't even imagine sikiwuliranga revenge y'abaagala namwe temugimanyi revenge y'abaagala is move on and be good and like live your life peacefully. Teri musajja kimulumanga kikazi kyakuleka nga kiyitako ng'ensi egamba naye kikazi ekyo naye nga gwali obaddeko n'omukisa gwakyo n'oguzannyisa move on be good ojja bba omulumiza obulamu bwe bwonna genda n'abaana b'omusajja abo bw'aba yaga abaana babalabirire genda mu bufumbo obulala abasaba abakazi abalina embaga olwadde olina n'abaana bataano naye ebyo ebya revenge mumuzaaliremu omwana gw'atazaala I think that is very very weak tokirowoozangako mukyala munnange Muntambuza y'omukwano gwammwe